Aya, bino? Insi yali ekyuse ne ba intellectual. Never. Mbulirayo awalirwa intellectual wajjudde emirembe. Museveni yakozesa bakasiri eggwanga. Ahmed Seguya nasooka okuba ame kamanda. Balulenga bakoze ebyawe bakayiira biganye. Abasoma zidiguli. Ne diguli ya Museveni tetugimanyi. Atwala kase emyaka 10. Professor Lula yasoma yamalako emyezi 3. Kyusi, omanyi kigambo kyusi. Yaba yamalayo mu mateeka binayisa. Yali professor. Yezi mukaga. Tulina Obote yali muyivu. Yamalako emyezi 3 nena. Amin. Yaddirira Museveni okuwangala mbukulembeze emyaka 9. Ategaya yali lawyer. Mbabazi nga lawyer. Wakapabulonga nga lawyer. Tunyefunza nga lawyer. Museveni kosi yo iki. Sale asomye juzi wa General Sale. Oleeta abantu basoma monitor bakola obanalizing baluwa ya Kalanaki. Kavinyaga nkubuze ekibuzo. Obadde owa. Mbulira ba great president abakyali mu byobufuzi. Buli mwaka balonda. Nupiyegezezzaako okuwalula abayemi emyaka 5 bano Shamimu omwana gwe bawadde mukono. Mu bakadde bonna olinawo basaalirwa. Mbidde ndowooza na mmawo. Abasinga bonna bakadde ba mwana wange wasoma olimu ebyo. Kati buli woli yagala okutereeza ensi nze olimu nabuuza Dr. Bikiriza Besigye. Nemugamba naye lwaki Abaganda bagenze nnyo ebweru n'agamba nti bangala obulanirwe ba Professor Egundi n'agamba bonaabona abeera munnabyabufuzi Katonda asaasire Dr. Besigye yanga bonaabona abeera byabufuzi toyongerako zi masters enafu joko mugenda n'osoma babaako bakutegeeza nti naawe professor okola kino okutwaza professor banno kati ogenda mu lotale osinga nayo ba Professor Kibuuka abalamuzi ba Mukiibi kati enkya totuula mwala utandika okwerowooza Professor Buya anaakola atya Professor Gwondi bagirlfriend bo obeera fanya fujo wone. That's why Museveni yakozesa bakasire eggwanga ba Drago we bamala okutereeza ensi n'atandika okuleeta abayivu. So kati mu kiseera nga tuli wano akaseera we tuli twetaaga baamala Juzu Sapule yasaluna. Kaakati nno olwo tuba tusimbudde butereevu nnyo oba omaze okubeera nga ebigambo by'owulidde obitadde mu mutwe gwo. Kati wuliriza nnyo ampuliriza. Embeera eyonoonese Anita Among yaligobwa. Bino bitiisa okusinziira ku byabadde olunaku olw'eggulo. Ampuliriza ogenda kuwulira emboozi, ogenda kuwulira ebigambo ono bwe kiba nga kitandikiddwa okubeera nga kigobwako nga kinayita mu makubo amatuufu ng'amawanga amalala agaakulaakulana edda. Anita Among Speaker w'eggwanga Uganda yandigobwa. E Masaka ate rabizzeemu ampuliriza. Mpuuga giwunye bupya. Jjukira olunaku olw'eggulo Javira Sebina owa NUP yanominatingiddwa. Kaakati nno ogenda kulaba ebigambo. Tiimu egenda okutandika okugaba obutwa. Naye bannange waliwo tiimu ampuliriza enemaze okubeera nga ekakasibwa. Amawulire gano gabadde ga munda ddala wabula tusazeewo tugabawe era n'agaleese ogenda kubeera nga omulaba. Waliwo olukwe olunene ddala munda mu ggwanga Uganda mu kibiina ekya National Unity Platform nga waliwo okutandika okubeera nga bagaba obutwa. Nga bwe walabye ng'abamu baalemeseddwa abeewa Speaker Anita Among, abeewa Prime Minister Nabbanja, ewa Thomas Tayebwa, bano bonna aba NUP baalemeseddwa okunominatingibwa. Kati abanominatingiddwa ampuliriza waliwo olukwe mu baana bali independent okuwa obutwa. Wuliriza nnyo Lwomusana akiguddeko. Jjukira nti ono awuliriza nnyo mwami Museveni. Kaakati nno ono akiguddeko. John Bosco Kibalama ebigambo bizuukuse. Jjukira nti ono Prime Minister Nabbanja yagamba nti bamulina oluvannyuma n'agamba nti bamulina. Kaakati embeera ezzeemu okubeera nga etabuka. Bujingo Niyonzimana Pastor akiguddeko. Ono alumbiddwa mu nnumba enkambwe ennyo ogenda kutya abasajja batereka. Kyokka nga Sam Mathias Walukaga Mulumba ekitta abantu ebijambiya ebiri mu ggombolola y'ensangi mu constituency eya Busiro East ampuliriza ono aleese bwino. Ono annyonnyodde ensi aleese bwino. Jjukira nti ono gye yeesimbye ewa Sseggona akali amaggwa abantu gye batemwatemwa ng'abatemwatema ebiti ng'abatemwatema ampuliriza ebisolo. Kaakati nno embeera eyonoonese ono aleese bwino bupya. Owa DF Mabikke kaweddemu. DF Mabikke kaweddemu. Nze Eke Master ampuliriza nkusaba video soko jimpere like, soko jimpere ekigalo,
tusimbule emboozi owulire ebigambo nkugambye mpya nkusaba osubscribing okonekade tutambule bwetuti tutambule nga bwetuti buli lunaku olukya ku nsi kuno kubanga bwe tuba nga tukyali balamu nga tukyasobola okubeera nga twogera emboozi nga zino amawulire nga gano ag'omuntu wa wansi ag'omuntu anyigirizibwa tujjaga kuwanga nkugambye nkusaba banga oli mpya sooka osubscribinge ku mukutu gwaffe okonene ku kade buli waka gotteekayo ng'ono obeere nga tomusubwa mukwano gwange ampuliriza nkugambye nti ebigambo birungi si birungi ewaanita Anet Among ono nga sipiika w'eggwanga ampuliriza eyalondebwa oluvannyuma jjukira nti basipiika abasembyeyo nga basatu bonna abantu babadde babateeka ku minzaani ne bagamba ani asinze okubeera omubi jjukira nti ku bisanja ebyabali okwali sekandi okwali n'omukyala Rebecca Alitwala Kadaga bano bajjawo ekkomo ku bisanja era bano be bajjawo n'ekkomo ku myaka kaakati nno bano ababiri okwali sekandi ne Rebecca Alitwala Kadaga be bajjawo ekkomo ku myaka ne bajjawo n'ekkomo ku bisanja ne bajjawo n'ekkomo ku bisanja by'omukulembeze w'eggwanga Uganda kaakati abo bateeke ebbali kaakati Anet Among talina kye yajjawo ku ebyo mu constitution wabula ampuliriza ebigambo ono bimuwerekedde bingi nnyo era nga oluwa katamike ngenda okukolera enkya ogenda kutya omukyalo ono asinga Donald Trump wa America ne Macron wa Bufaransa obugaga olunaku olusembyeyo olw'okusunsula abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti mu disitulikiti y'e Bukedea mu kifo awasunsulibwa embeera tebadde ya bulijjo era ng'ebadde ya bunkenke abakedde mu kifo kino okusobola okwewandiisa kibaweddeko bwe bagaaniddwa okusemberera ekifo we basunsulibwa bano era babakuumidde mu kifo kino nga tebabakolako awatali nsonga nnambulukufu ebaweereddwa natudde wano kuba ssaawa 5 bangambye nzije wano ssaawa 7 makati ga ssaawa 7 ne 8 bampandiise naye ntudde wano nyenze eri ne mbuuza abapoliisi nti tukoze tutya okunyingiza muli ndabe ku returning officer ne bangamba nti oli mu listi 150 but I've been denied to enter because the security at the gate is saying I'm supposed to get permission from the DPC. Ebyokwerinda bikedde binywevu nga ne bannamawulire bennyini bagaaniddwa okusemberera ekifo awasunsulibwa newankubadde talabikidde ku kamera zaffe kaakati nno nga bw'owulidde emboozi eyo mukwano gwange ali ku mukutu ogwa AKTV Media omukutu ogw'enkyukakyuka n'owuliriza ebigambo ebyo ng'abantu baggiddwako eddembe lyabwe okwesimbawo ku kifo kye baba basobola kasitaba nga balina obusobozi era nga bano balina ebiwandiiko byonna ebikakasa okubeera ng'omuntu munnansi bannansi abaasooka e Bukedea baasooka ne bawanduukulwa mu register ne bagamba nti abo si nzaaliranwa za bitundu ebyo kaakati bwe baleese omupya ng'ono mwana anzaalwa ng'ensi yonna emmanyi nga Bukedea yenna amumanyi nti mwana anzaalwa yakulira okwo yasomera okwo ampuliriza mu kaseera ako kumunominatinga ono yawambiddwa nga nagono gwaka tanaba kulabwako nga kitegeeza waliwo invisible hand wabula bwe gabanga mawanga gali agakula ono nkutegeezezza nti abaagobwa bugobwa okusinzira ku bigenze mu maaso lwaki bigenda mu maaso bino byonna asoose n'abanga siwayo n'owokubiri nga siwayo n'owokusatu n'awambibwa era abantu bonna abadde baliredde okubeera nga banominatingibwa mu Bukedea ampuliriza owa independent owa NUP abebiina ebirala byonna bagaaniddwa omukyala bwe yazze okumala okunominatinga bw'ati olwo ebyuma ne bifa era ne baggalawo kati wulira bino byonna byongera okulaga efuga bbi obwannakyemalira dictatorism kaakati nno afumbekedde mu gavumenti eya General Kaguta Museveni kaakati nno e Masaka twalaba Mpuuga ng'agenza okumuwandiika omulundi ogwasooka ku lunaku olwokubiri Sebina Javira yono gwolaba akutte kaadi eya nnyina omukungwe era abantu twongera okubeera nga tubakubiriza n'okubategeeza nti NUP ono gwe yaleeta era namungi ne namungi w'omuntu yeesombodde okuva ebule n'ebweya olwo najja ayanirize Javira Sebina ono ng'amaze okubeera nga nominatingibwa jjukira nti omusajja ono musajja muyivu nnyo era ng'ono abadde bbaasa wali e Makerere University kitegeeza ebya finance eby'ensimbi we bakuwera ssettendekero
asinga mu ggwanga lyonna eyali asinga ne mu Afrika okubeera baasa obeera muntu mwesimbu obeera wa mazima oba tolya nguzi okukwata ssente eza ssattendekero owa Makerere University kati omwami ono sebina gy'aviira era ng'ono yasaze okukwatya NUP independent flag yagenda okubeera nga atukiikirira nga bw'olaba namungi w'omuntu bw'atyo bwe yamwaniriza walinga amaze okubeera nga nominatingibwa era wano yabadde amaze okubeera ng'avaayo okuwandiisibwa bw'atyo ng'abuuza ku nkuyanja n'enkuyanja ey'abannannyendo ey'abannamasaka ey'abannabuddu abaasazeho okubeera nga bamukwasa kaadi abakiikirire bave ku babbi bave ku balyake bave ku bakenuzi bave ku balabbayi abakudde ejjembe mu ggwanga Uganda bannasoma nnyo ab'amatayi ab'amasuuti abatalina buntu bulamu ababbi twabatadde sooka olye ku bigambo bino nkomewo ebintu tuludde nga tubyetegekera waliwo yali atubuuza busebe obaddewo ebbanga lino lyonna mu byobufuzi nze nali neeteekateeka kubanga saayagala kubeera nga malaaya leero oli wano enkya oli wali tuli oli wali kakati tokyamanyi nabyo oli kakyamanyiwa nebyoli tokyamanyiyo kubanga otuuka otya okubeera ng'omusajja amanyi ebyobufuzi tosobola nakumanya pulezidenti bw'ogenda kuwagira obeera otyawo nga tomanyi pulezidenti bw'owagira kati eggwanga linaaba terina pulezidenti bannange nze ate obwo omujega amadde naaludde okubulaba people power our power power njagala mutunulire ekipande ekyo mwena mutunulire ekipande ekyo eyo y'endagaano yaffe ne bannayuganda nga tukulemberwa Ssaabalwanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tubadde tutandika akatambika olunaku olwaleero ekawungeezi k'olwaleero nkutegeezezza waliwo amawulire agafulumye amawulire gano nga gannaku nnyo era nga gatiisa wabula nga gano gava munda mu kibiina gagenda munda mu kibiina ekya National Unity Platform DF FDC PFF ba independent bonna gana amawulire si gaabwe kati njagala ompulirize bulungi nnyo ng'otudde wansi ampuliriza nsooke nkusumulire ebigambo waliwo emboozi etandise okubeera nga etambula waliwo ebigambo ebitandise okubeera nga bifuluma jjukira gye buvuddeko twakutegeeza nti abaka ba NUP waliwo olukwe oluyitirivu ennyo olunene olw'okubeera nga bano bawambibwa balemesebwe okubeera nga bawandiisibwa okwesimbawo nga bwe mwakirabye omukyala abadde akwatidde NUP flag e Bukedeya yawambiddwa yabuziddwawo nga ne guno gwaka tannalabwako kaakati nno kanso Elias Lwimbazi na Lukoola era naye ewuwe babadde bakedde kumusalako ampuliriza wabula bagenze okutuuka mu maka ge ono nga teyasuzeemu yaditekitinze ng'amanya nti abasajja bano bayinza okunnemesa okuddamu okwesimbawo e Kawempe North kaakati nno Sam Mathias Walukagga Mulumba era naye embeera y'emu ono babadde balandise okubeera nga bamutiisatiisa n'okumukangakanga era musajja wattu naye teyasula mu nju ku lunaku oluddiro lw'okunominatinga kati wuliriza waliwo amawulire agafulumye naye nga amawulire ga munda era eno yandibasa security alert enkambwe wuliriza abantu bonna abeesimbyewo ku kaadi eza National Unity Platform nga banominatingiddwa nga tewali kyakukola nga tewabaddewo kibalemesa nga batuuse mu bifo ne bayingira ng'empapula zaabwe zonna ntuufu nga tolina w'obaganira kati wuliriza ebigambo waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti bano abamu ababadde balina okubeera nga bawambibwa balemesebwe okwewandiisa oba okunominatingibwa wulira ebyama waliwo amawulire agafulumye nga waliwo ssente ezagabiddwa essente bwe zagabiddwa abantu bonna abamiddwa kaadi naddala ku kibiina ekya National Unity Platform babatutte ku independent ate abalala ne batwalibwa mu bibiina nga PFF ebibiina nga DF bye byabatutte kati wuliriza era bano basaponsalingiddwa ssente empitirivu ompi ezikwata mu bukadde nga200 n'okusoba wabula nga waliwo olukwe n'omupango omuzito ddala ku bantu bano abazze ku independent ne ku bibiina biri ebirala nga waliwo olukwe mbu olw'okuwa obutwa era mbu omulimu guno nga gukwasiddwa abantu bano abazze independent buli w'obalaba mu kitundu wonna abali ku NUP kaadi mwenna mwebereremu mwekaabire ebigambo byafulumye dda naye nga bino biraga
waliwo abamu abatagenda nakutuuka ku lunaku luli olw'okulonda ng'akatwa kamaze okubagolola, oba abamu kababeeremu babalonde wayitewo emyezi mitono nnyo balwale bafe olwo bazzeeyo abalala abaabwe. Mr. President nkusaba for the first time mugende mu kooti muteekeyo court injunction elections baziyimirize. Kino ekyo tusikiwulirako mu nsi yonna. Era kyokula mbagambe wali mu kusooka nti bakandidate ba national platform n'abafunyi abanominatingidde mwegendereza obutwa era ttiimu egenda okugaba obutwa yeeyo. Timu egenda okugaba obutwa yeeyo mugenda tandika okukongoka NRM eyitewo unopposed. Nkubuuzizza lwaki abaagwa emyaka nga 10 bagaba nabyabufuzi bakumyewo olwaliro muganye okumpa ansa kubanga temukimanyi. Baagala kuweza namba nti Wanopu yafudde unfortunately abaliwo campaign isobola okugenda mu maaso kye baagala kati mwegendeze gye munywa gye musula gye mukwanira gye musawuna gye mulira yonna. Eyo ttiimu yegenda okukulemberamu okugaba obutwa. Eyo timu iso unopposed. So, ekyo mazo kibategeeza Mr. President kasubira nti information ogenda giraba era mugenda kirowoozaako. Kino kya buswavu nnyo kiteeka eggwanga lyaffe ku international level ekiraga nti we are not serious. We are fools. A person like a speaker who's corrupt. Even his educational background is not certain. Nobody knows her qualifications. But she's still bossing around that she's unopposed. Nga bakompyuta bonna babasibye abalaba kidnappings ng'electoral commission ne police bagaddewo ekitebe kya district nga tebakkiriza muntu yenna ayingira. In which country? Which kind of democracy is that? Which kind of democracy is that? Simon Bakama, which kind of office are you operating when someone, just an individual MP, who they think that she's above all the other candidates, to announce herself that she's unopposed? Which elections are you going to conduct? Ebyo tubiganye. Ekyo nkivuddeko nkibalekedde buli mwakirowoozeeko njagadde bagamba ekibaddewo mukirowoozeeko. Out of the ensonga endala. Bannayuganda mwenna naddala bankyukakyuka. Mwettanidde nnyo emitimbagano mugobera buli kigenda mu maaso mu Uganda. Nfunye message nnyingi nnyo olwaleero nga mwemulugunya ku bintu by'omula ebibadde bigenda mu maaso mu Uganda. Naye nzize nga mbategeeza ebigambo bino nti bw'otunula ennyo n'ova ku kintu ky'obadde olina otutunuulira ogenda kukola ensobi. Lwaki? Mbasaba mwonna bannayuganda tufokasinge ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tufokasinge ku tebe tugenda okukuuma akalulu ke n'ebyerafuunu ze. Tuve ku bantu abalala beesimbyewo tubaleke. Lwaki? Munkubita amasimu since morning simanyi ono muvubuka mutabani wa Nyanzi ataze kwesimba biki njala bagamba ekigambo kimu ambazeeyo Muzeeyi Ssentamu azaala President Robert Kyagulanyi Ssentamu alla yamujjulula ddala amutwala alla bw'amujjulula ne bateekateeka okwabya olumbe bamutereko omusika. Unfortunately Katonda yali amaze okuyita Kyagulanyi ng'amutadde mu kifo waali ky'ebyobufuzi. Museveni yagezaako nnyo okukyankalanya famire y'omugenzi Ssentamu nakati n'olwaliro n'agitemaatemamu kyokola n'Omusentamu tafunanga musika. N'akwata baganda ba Kyagulanyi n'abateekamu ssente okukyankalanya Kyagulanyi ng'omuntu. Abo tetujja ne tubakuba ne tubawogoloza. Yalina okunoonyayo omuntu omulala ayinza okuba nti agenda kukyankalanya. Mwe mutamanyi nkola ya Museveni musome enkola ya Museveni ebintu bimuyimbu biyigona yalinge. Mubadde mugoberera enkola y'omwana nga mugiraba all along. Temugifokasingako. Lwaki? Omwana yali mu control ya nnyina. Jukira waliwo time bwetuuka nga abakazi bakontrolinga buli kimu mu nnyumba ng'ennyumba bagiwamba. Ekyo basajja bannange mukimanyi wano. Waliwo embeera bwetuuka nga omukazi yawamba amaka n'awambiramu omusajja n'awambiramu oluganda abakola ebikuwanga yafuga. But the same thing which is happening right now. Omukazi wa Nyanzi yawamba amaka n'awamba buli kimu buli n'amuwambiramu. She's the one in the control. So oyo mwana gumulaba ali mu control ya mukazi ate omukazi wa NRM
yafuga omwana oyo kati bayita mukazi okontrolinga omwana oyo Nyanza agezezzaako okwogera n'omwana agaanye ko omwana ali anlule kubanga alina force za nnyina kati saagala mufokasinge ku mwana oyo mumuleke akole buli kyayagala kubanga eri famire esookerwako ennene mwagikuba ne mujogoloza neetuula wansi kati Museveni yalina okunoonyaawo ngeri gya dividinga mu famire kati okuba nti abadde apressurizing omwana ono okumusetinga omuleeta mukiba confusing obwongo lwaki muteeka focus ku mwana atalina kyali twagala ntebe ne tufokasinga ku mwana muveeko is nothing mulokwa mulera erinnya sentamu simanyanya mumuveeko system ya divide and rule system ya divide tubasomeseza system ya divide ya Museveni lwaki yasobola okukwata omulambo ng'alina kyakwagaza mu famire yakikozesa omulambo ogwo muganyo kitegeera bakomule tufakasinge ku pulezidenti nkugambye sentamu yafadda yalina okwabizibwa olumbe Museveni ayingira mu famire n'agikola bw'ati olw'okuba Kyagulanyi amwesimbyeko n'olumbe terwabizibwanga kaakati nno bino byonna byongera okukulaga regimu gye tutambuliramu gavumenti gye tutambuliramu ng'abantu bangi tuzze tubalaba nga battibwa mu nzitiba ey'enjawulo nga ne wenjogerera ew'omwami ono Sam Mathias Walukagga Mulumba ebijambiya bikyagenda mu maaso n'okutemaatema abantu wabula nga poliisi tenavaayo kukwata abantu bawerako kutegeeza nsi nti abantu bano ani abadde abasindika nkutegeezeza nti abantu abakattibwa mu nsangi mu Kyengera Town Council era mu Busiro East bakunukiriza kumpi mu bantu nga 15 nga batemaatemeddwa bijambiya era nga bano batemwa okuva ku ssaawa nga 2 mpaka ku ssaawa nga 5 ez'ekiro kaakati awo ne basirisaamu kyokka ate era ne babakeera ku ssaawa nga 11 n'ekitundu ku ssaawa nga 10 n'ekitundu mpaka ssaawa nga 15 ne bafundikirirawo kati wuliriza Sam Mathias Walukagga Mulumba ampuliriza okugenda okunominatingibwa wano yabadde amaze okubeera nga avaayo era nga ayogerako eri namungi w'omuntu eyabadde akuŋŋaanye ku kisaawe we yabadde ayogererako eri abantu jjukira nti ono bwe yafulumyeyo yayogedde oluzungu oluyitirivu ennyo lwe babadde bamulangira nga lwe lubeewaanya naye n'alufuuweeta era ono agamba nti Mr. Tietie oba Mr. Twatwa oba Mr. Tietyebula kaakati ono mbw'alemeddwa okukolera abantu kaakati n'atandika kwennyonnyolako bwennyonnyozi n'abeera nga buli walaga yennyonnyolako naye ng'amazima amatuufu Tietie takoledde bantu yadde n'akamu n'akatono kyokka mbu ng'ate abantu beetaaga okukyusa obulamu bwabwe ng'obakoledde ebyo ebirabwako ng'oggyeko ebyo ebirabwako n'abantu bennyini bamufuna mpola olina okuteekawo ssako ez'enjawulo ezibayambako okubasindikamu basajja battu ne bakazi battu basobole okusitula obulamu bwabwe n'okwerwanako nga Sam Mathias Walukagga bwe yategeezezza ebigambo bino Walukagga agamba nti kaagenda Busiro East mugenda kulaba Busiro East empya etemagana n'okukirako mukene Busiro East empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki era ono agamba nti Tietie annyonnyodde nnyo abantu Tietie alemeddwa okukolera abantu Tietie alemeddwa okukyusa obulamu bw'abantu Mr. Tietie mbwe ebigambo bibadde bingi nnyo ng'abantu tebabitegeera era kyovula abantu bavuddeyo ne bagamba nti omulundi guno tukyuseemu tuleete omuntu atali wa luzungu nnyo omuntu atali wa bikozi omuntu ow'ebikolwa nga n'ebimu ku byakoze tubirabyeko nga ye meeya owa Kyengera Town Council jjukira nti omusajja ono Sam Mathias Walukagga Mulumba y'omu ku basajja abaagaana emmotoka eya gavumenti eyali emuweereddwa nga meeya ono yagigaana era ne pikipiki nayo n'agigaana era n'ayongeza bajeti eya Kyengera Town Council oba okuva ku bukadde nga bimeka oba bwali buwumbi 2 oba bukadde 2 simanyi bulungi munanzijukiza naye ng'ono yabatuusiza ddala mu buwumbi nga 5 oba bajeti eya kanso eyo eya Kyengera Town Council kati ngo bitadde ku mabbali ampuliriza omusajja agamba nti Tietie ono amufuukidde Tietie wabula Tietie nange simutegeera mu bigambo bye kennyini Sam Mathias Walukagga Mulumba katutegeeze Tietie yaani era Tietie kitegeeza ki era Tietie atakoze yaani ono Tietie ono bishinga abanjerega bamaze emyaka 15 mu parliament tebakyusiza bulamu bwaki omugezi omu oba omuwandiisi omu bamuyita Pierre Olumumba yali speaker of parliament ya Kenya yagamba nti the issue is not to speak ununderstandable English but the issue is to change the people's lives. Ekikulu si kwogera
oluzungu lutategeerekeka naye kikulu kukyusa bulamu bw'abashi. Very many members of parliament in Ugandan parliament, they have spoken and spoken and spoken, they aired out ununderstandable English. But if the question comes today, that how many people's lives have they changed, what is the answer? What is the answer? What is the answer? Zero. Baina capacity, ombaka wa parliament, baina capacity kyuso muchi. Obulamu bw'abantu kankubulire nze mbadde mmeya bumeya ekyengera tawuni kansu ngera afuna akasala katini nnyo naye olw'okuba nti neeyama okulembera abantu sokosa embendere y'abantu bali bandabe oba neeyama okulembera abaki abantu nga nkozesa n'obusente obwange bwenzija muki bwenzija mu bidongo nezija nkyusa obulamu bw'abantu ofuna bulungi n'okwata emitwalo 5 n'enjiwa abakyala abokyagonja n'okwata 5 n'ogiwa afumba kyange n'okwata 6 n'oguwayo kyakasooli ku kubo oyo nankyusa obulamu bwe basi bukyusiza nentegeka emipiira kambamu ntegesa emipiira okuva lwe najja Mayors Cup nenga bente nga 18 abaana abazanya tonamenti ne bavaamu ne bagenda mu masaza ne bafuna sente ne bagenda mu Uganda Premier League ne bafuna ki mbasi kyusiza obulamu bw'abantu tubadde bambaka wa palamenti wano emyaka 15 tategekanga yadde ekikopo nga kigenda kuwakanirwa sseggwanga yeeko nze ndiwandiza nnyo era muninde nti ngenda kutegeka tonamenti ng'egombolola 4 ezikola Busiro East zirina okwesambanga buli mwaka tusobole okugyamu abaana abasambi b'omuze nsambye omupiira ku levels zonna nsambye mupiira mu express mu masaza ne mu bika najja nga ndi musambi wa mupiira nnyo endongo nekola ki nentwalaganya naye njagala obbagamba ebigambo bino nsobola bwe naaba nga tandise campaign eziri official ennaku z'omwezi 10 nja kujja mbabulira manifesto yange byengenda okukola ki mbimanyi ebibaluma omubaka palamenti afuna miliyoni 3 n'okudda waggulu omwezi ogu emyezi 12 times 5 gy'emyaka 5 abeera n'emyezi 6 mu emeka bw'okubiza sente ezo oluzi balusimira miliyoni 3 ku 4 oluzi miliyoni meka omubaka palamenti notakwatayo emyezi 2 osime enzizi 10 mu constituency enzizi 10 emyezi 2 enzizi abantu bafuna amazzi amalungi ekyo kikulemera luddawa ate nga bakuwadde emyaka 15 those guys are greedy. But you know, very, very greedy. They are greedy and selfish. Mwabalozi mbona kama bafe abantu abakuteka yofune sente ezo olina okubalowoozaako. A member of parliament olina okukola ebintu ebiri tangible and visible ebirabwako n'ebikwatwako. Kati mumuli hano mpaka parliament mundageyo ekintu nti nayikondo yiyo ye mundage nti ndola omuti guli gugwe. Kakati kiki ekiyinza okunyonyola mpaka wa parliament n'omuntu tuweze omuntu avudde Bungereza najjako n'ababuuza kiki ekinyonyola mpaka wa parliament kuno mumugamba ki? Bali mu kuwoza mateeka bagalagamba nti Busiro East baziba misango basula basaba muze emisango abawolereze abaidi buto balawolereza bavaayo tuyina balooya abayitirivu abaana gye bali bani balekerawo propaganda waabwe ffe twaze kukyusa bulamu bwammwe tuze kukyusa ki saba bayimbiremu akayimba kamu njagala mbaleke nga abayaayi bange babakuba endongo. Omusiime Sam Mathias Walukagga Mulumba dduka ekibabu ampuliriza bw'atyo bwe yategeezezza ensi Tietye yaani era nga amaze okubeera nga nominatingibwa wali ewa Kiso ku disitulikiti. Jjukira nti ono asangibwa mu disitulikiti ey'ewa Kiso, Busiro East eri mu disitulikiti ey'ewa Kiso. Kati wuliriza olunaku olwajjo twabadde tuli awo nga tuvudde ku Tietye tumaze okubeera nga tumanya ebya Tietye ne tugenda mu studio eza BBS Telefina. Jjukira nti bano Mwami Kyagulanyi
yabakonyeeko n'agamba nti musajja muganda yennyini awedde emirimu naye kikwasa ennaku kikuba encukwe bw'obalabalamu emirundi gyakyaziddwa ku TV eno eya Buganda ey'abasajja baganda eya Ssaabasajja Kabaka bukyafuka President wa National Unity Platform emirundi gyakakyazibwa ku TV eno okwata ne ku mimwa weewunya n'okwewunya n'ogamba ono si Muganda oba tali mu Buganda oba TV teri mu Buganda oba TV teri mu Uganda oba siya Bwakabaka bwa Buganda kati bino nga tubidde ku mabbali ampuliriza Honorable Ssekabira ono gwolaba ye yavaayo n'abikkula ebyama era ono n'aleeta bwino eyali omuyitirivu ennyo ampuliriza ku nsonga y'obubiina obwali bugguddwawo nga tunatera okubeera nga tuyingira akalulu aka 226 231 kati uliriza Honorable Ssekabira ono ye yavaayo n'abikkula ebyama ku bubiina obwo nga bwe bwali buteekeddwawo mbu General Kaguta Museveni obubiina obwo busobole okubeera nga butaataaganya emirimu gya opposition emitongole uliriza era ono yali mu studio ne Rusania amanyiddwa nga Mugaati gwa Bata kati mwami Rusania ono yeecwacwana nnyo bwe baali bamaze okubeera nga baleese ebyama ebyakabiina ke ampuliriza kubanga omusajja yagamba nti obubiina ng'obwono era musajja omukulu ow'Olusania oyo Mubaraka Munyagwa yeecwacwana nnyo musajja wattu n'atabukira omusajja ono era mu studio yeecwacwana n'ayimirira n'okuyimirira n'agamba studio nnyinza okuzivaamu saagala kubeera nga mmanyiirwa muntu mu ngeri bweti kaakati nno Honorable ono Ssekabira yavuddeyo n'ategeeza ensi n'agamba nti abasajja bano oba oliawo Mabikke Honorable Mabikke ono nga yeesimbako Makindi awo n'abeerako MP wabula bwe yakomawo ku kisanja ekya 2021 nga Zenga ayagala kadi ya NUP ono yamummibwa era okuva olwo mbu yamera akasajja akakute n'ejjambiya ku bulago oba ku mutima n'abeeranga ekibiina kya NUP akyogerera biyitirivu nnyo jjukira nti abantu baali bangi nnyo abaali beetegese okuyingira mu NUP bagimegguze ennuma y'ekigo edde ku ttaka wabula nga mwami Kyagulanyi olw'eriiso lyalina ejjogi abamu yasobola okubeera nga abaditekitinga era ono n'abamakadi omwali omusajja n'ogolaba Mabikke mwalimu abasajja nga Bakasibante Moses n'abasajja balala bangi abamibwa kadi era bano kadi bwe yabamibwa bayogera ebigambo bingi nnyo nga bwalabye omusajja mayiddwa nga kati ayeesimbyewo Makindi West Musiri David be yayogedde ebiyitirivu ennyo byamanyi oba oliawo katugambe ne byatamanyi kubanga bw'oyogera ennyo oyinza okutuuka ng'ebigambo oluusi olw'obusungu obuyitirivu ennyo olw'ekkonda otuuka okwogera ebitali bituufu kati wuliriza Honorable Ssekabira ono akuterwa omushana n'akwata Mabikke mu studio muntu omu ne Hajati Minsono n'abazingazinga bwati neetaaga nnyo Mabikke sikwetaaganze bano ba Mabikke tebategeera pata ideology okuviira ddala we yali mu nga kyali member wa DP n'atandika eyi ya Social Democratic Party ne bayagala ogiyingiza mu Kyagulanyi n'atagiyingira n'akola NUP ono yali subjected mu vetting process ya NUP mu kalulu akawedde n'atafuna kaadi n'addayo neyewaggula n'addamu n'afuuka independent omuyaga gwa Democratic Forest bwe guzze n'agiyingira tereza akagiri ke bakolagana n'owa Alien Forest kati ffe tubatwalira wamu kweyisa abawandiisi ono bwasa abawandiisi yakabukwakula so mbadde nkyali ku mulamwa gwennyini gwe mutunnyonnyola tonafuya kibiina ne Secretary General wa DF buno bwe bumu ku bubiina obutandise nga kano akasibante akakasibante okategedde ono yeesimbye kwa president every party which is registered kiba kibiina lindako okubuulire lindako akakabiinako oyo kasibante yali yeesimbye Busujju akabiinako ono Olusania Munyagwa akabiinako abano n'akabano ba Mabikke Munyagwa is the presidential candidate of the Republic of tuuze njogera mazima mu maaso n'akabiinako abano nakutuuka ku nnasu ya Munyagwa n'akabiinako tosobola kutuuka ku nnasu ya Munyagwa goyita akabiina kamwe bwe bubiina obuzze buzimbibwazimbibwawo okutukuumira ate kanuupu tewategeera pana ideology kyekyakuggya mu DP kikuggye SDP kikutwale mu nuupu kati wuuyo oli mu Democratic buli omu abako gyavaawo nabo Ssekabira wali ono yakatambula ebibiina bina mu myaka 10 era ina kalodi ono yali wafa NRM dakiika zigenda nze zaalibwa mu 87 kibiina kyekyalimu mu 87 tubawuliza ku radio kati njagala kugenda kuba independent abalala abantu bano aba NRM bwe bamala okugwa mu bululu bwabwe
batandika okunoonya engeri gye babagainingamu okufuna obufu obulala ofuna otya obwa RDC obwa commissioner bakusindika batya mu commissions bakusindika batya mu deputy RDCs kubanga olina okulaga nti wulire otaddewo embeera osobola okufuna ekifo njagala kuyita mu lukwakwayo kibakomyawo kubagaininga kufuna bufu obwo abammwe nawe okimanyi bulungi abantu bammwe kiki ekibakomyawo oli bamukubye ensonga endala njala okwogerako waliwo ayabadde akyogedde ndowooza abadde lw'omusana naye ndowooza nti yabadde pointi yange n'agizimba bubi n'agyonoona nekinnuma gavumenti eno eya mwami Yoweri Kaguta Museveni yereese ssente mu politics w'eggwanga kikyamu nnyo okuba nti kati abantu batunuulira ekifo ky'omubaka wa palamenti ng'ekifo ekigenda okufuna ssente kati waliwo ensonga endala gye mubadde mugezaako nga temwagitegedde ensonga y'okugamba nti okukendeeza obunene bwa palamenti ne mugamba nti tekisobokera ddala ekisooka constituencies nnyingi ezitondebwawo nga tezitondebwawo mu mateeka agalina okutondebwawo njagala kuwa ekyokulabirako abantu bewakiso bano bangi naye bakiikirirwa mu ababaka batono kyokka ate osanga constituencies endala ezisaliddwa nga teziweza abantu 10,000 tugeze constituency yaki abantu baki n'omubaka wabwe bakiikirira erinnya liri okubiringenda kulijjukira yaki bali abantu 2,000 naye president bwe yalaawo ensonga lwaki bakiikirira agamba nti abo abantu babadde batono nnyo nga balekeddwa abo abantu mu Uganda bali 2,000 so yakuliyetingayo constituency eyo nti eno yakuaccommodatinga abantu ababadde bagenda abayinza obutabeera bangi okusobola okuvuganya so yaga nti ekika ky'abantu we bati nabo tubaweeko constituency n'olwekyo njagala kutegeeza ggwanga lino nga bwenkubira nti ensonga zonna endala ezoogeddwa zibadde z'abannange bapanalisiti bannange kubulwa nsonga ntuufu ze bawa lwaki ekibiina kyabwe kyalemererwa okukondakitinga primaries eziri free and fair nekireetera abantu baabwe okusobola okukomawo okujja okuvuganya no kakati mulimu bano nga bano bebagamba be batutte mbadde bano mumenya abantu abagenzi Roy Sembuka njagala kwogera ku bammemba actually era linda konkubulire fe twali mu vetting kubanga mabike yatandise nakyo ngagamba nti batu vetting batya ku 40% next 60% ne mujjukiza nti n'omurundi guliji yalimu kikulu nnyo ekibiina okuyisa abakulembeze baakyo mu drills nga tebanakufuuka bakulembeze lwaki ekibiina kya NRM tekiteekawo vetting eno nekirinda omuntu namala kufuuka mukulembeze nekirionka kimutwala ekyankwanzi kubanga tebafaayo ozootya bekikulu kasitoba wa numbers no fekyaffe kyangu nnyo ekitutwala mu vetting kutegeera ideology y'ekibiina ogimanyi principles z'ekibiina ozimanyi values z'ekibiina ozimanyi era buli ayabadde tamanyi values ezo lindako nsooka enkuddemu buli ayalemereddwa okuyita mu kasengejja mu nsonga za ebyabadde byetaagisa okufuuka candidate yoyo atafunye kaadi n'amaliza ng'ayingidde DF kubanga bakitegeddeko nti sente za Museveni ate zayise mu DF okuyambako bakandidate banoamuyamba asobole okugenda mu campaign. Kati ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasajja bano bwe bajja mu studios aba NRM n'abeeyita ab'ebibiina ebirala naye nga bano twabawako dda bwino endagaano gye baali bakola ne mwami Museveni ey'okumukuumira mu buyinza nga kino kitegeeza na bano be bamu naye. Kati wuliriza bwe bajja mu studio abasajja bano bonna babeera ku NUP abali kudda oluli ku opposition n'abali kudda olwa gavumenti wabula nga opposition egitwogerako si ya NUP ebibiina byonna ebirala byateekebwawo nga Honorable Ssekabira bwe yayogera nti byonna byateekebwawo kulwanyisa NUP byegatta nga bw'olabye mu studio mbaddemu aba NRM basatu nga mulimu n'owa DF omu naye nga bonna oluwonzi emboozi omulamwa bonna bali ku NUP ng'ekibiina nga kitegeeza nti NUP kaakati nno ebagulumbi omutwe okuli mwami Museveni ne basajja be bonna be yayoola okubeera nga bamulwanirira bonna balemeddwa. Kati bino nga bigenda mu maaso ampuliriza saagala bwerabire omwaka gwali gwa 2020 omwezi gwali ndoza gwa 11 bwe mbaserabidde omuganda waffe comrade eyali amanyiddwa nga John Bosco Kibalama ono yawambibwa ng'ateekateeka okwesimba mu bitundu mbu ebya Busiro
ebya Busiro North Busiro ziti Busiro constituency Busiro North Busiro wa naye nga byali bitundu bye Busiro eyo si Busiro East wabula Busiro endala era ono yali amaze okubeera nga alangirira okwesimbawo mu bitundu byeyo kakati omusajja ono bambi yawambibwa era okuva olwo yafuuka musugwe kanyanya gwenku gw'amazzi gw'emugga abasajja batambudde abakazi batambudde bannamateeka batambudde obo yabawadde ku ntumbwe wabula olunaku lwali lumu Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri yavawo n'ategeeza eggwanga ndi John Bosco Kibalama taddangamu kubalumya omutwe ffe tumulina twamukwatya mu bitundu by'e Kakiri eyo ono bwe yali ateeberezebwa okuba mbu y'omu ku balumbangazi poliisi ez'enjawulo mbu nga batta abapoliisi wabula ono agamba nti John Bosco Kibalama ali mu mikono gya poliisi ali mu mikono gy'abakuumaddembe bigambo bya Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri mbu maama Kakumiro kaakati nno ono ebigambo bino yabyogerera ku floor ya Parliament era okuva olwo bwe yayogera ebigambo bino ne tumugamba batulage John Bosco Kibalama ekkomera mwali oluvannyuma yabyegaana na guno gwaka Kibalama taddanga mukola bwako takuba nko kya mulubaale ebyaliwo n'ebiriwo kati ampuliriza tebinnakyuka yadde n'akamu n'akatono mboozi ya nnaku maziga merere nga bw'onoowulira mu mbeera bweti. Emyaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikkirako ettaka. Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti waakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Lwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera nga anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba ankubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Yennyini ng'atubuulira ne mubuuza baaba bayinza okugaana okujja ewammwe. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'ossi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yalika abaana waliwo abaana babiri omulenzi n'omuwala omulenzi ye mukulu ali mu P7 right now asuubira kukola bibuuzo naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina. Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya kabiitewe nayo gye byaggwera ng'eringa ebijjeemu enta. Tewali kye baatugamba abula okuggyako ono enanga yagamba nti bali mu kunoonyereza nabo tebannaba kufuna kikiriwo naye tebatuwa ssuubi oba gyali oba taliiyo okwegala tuli awo tetubitegeera. Mwanyina Kibalama Saida Nakanjako atubuulidde nti okuva essuubi ly'okuzuula Kibalama nga mulamu libakendeera buli we bawulidde yafudde babadde nga batuukawo waakiri bamanye nti bamuziise mmeeme zibakke. Brother wange yatambula omulala n'atambula nga wafudde omuntu wagenda alabo Kibalama yoye yafudde obagamba nti aliwo omuntu yafiiridde eno ali ku kkubo ng'afuba olaba nga atuukawo tulabo Kibalama naye tetumufunangako. Ono naye yeewuunya butya poliisi bweremererwa okuzuulamu abaatwala Kibalama nga yabategeeza nga bwerina obujulizi bwonna kwe yali esuubira okutandikira. Abasirikale baliwo okuuma ddembe n'obabuuza omuntu ali ludda wa kamera zaali zikola emmotoka ya Kibalama we yali ne bagamba tebamanyi. Simanyi oba kamera ku nguudo bye zikola by'ebituufu oba by'ebikyamu nze nange simanyi. Sabbiiti ewedde minisita w'ensonga ez'omunda General Jeje Odong yasoma olukalala lw'amannya g'abantu abaawambibwa ab'ebyokwerinda era nga bano baalina essuubi nti erinnya John Bosco Kibalama omukulu agenda kulisoma. Nabadde nsuubira mu lukalala lwagenda okusoma nti mwali era nabaddewo nnyo ku mawulire n'empuliriza naye teyabaddemu. Butereevu nabadde nkisuubira nti bajja kumusoma naye tebaamusomye. Nenzigwamu amaanyi. Baatuuse n'okutuukako ewa ssenkulu w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuyitiramu nga bwe guli. Tetumanyi oba mulamu wa mufu naye kye tubadde tusaba bw'abanga mulamu bamutuule. Abamanyi okufumba obwongo Nakanjaka agamba nti babaliddeko ensimbi ne zibaggwa ensawo.
Atukana ekiseera ng'omuntu wajja n'atugamba nti Kibalama namulabye wano omusaba ekifaananyi n'ababuzaabuza ne batulyako sente ne zituggwako. Tewali we batatuuse, buli wamu wonna tutuusewo ne tutambula. Nnyina wa Kibalama yafa pressure mu Oktoba 2019 oluvannyuma lw'okukitegeera nti bulijjo baakimukweka nti omwana we yawambibwa. Kitaawe akyali omulamu abadde ku ndiri okumala emyaka 8 okuva lwe yakutuka enkizi, wabula nga bano bagamba nti naye obulamu asigazza bwalumaggamaga olw'okubulawo kwa mutabani we n'obuyambi okubanga bwafuuka bwakkekwa. Lwe twasembayo okwogera ne poliisi ku ntandikwa y'omwaka oguwedde, bino bye yatutegeeza ku nsonga eno. Ne tufuna ebikwata ku ngeri gy'abadde yogera oba gye tuyita call data ku simu, ne tugiweereza abannaffe aba CMI batuyambeko okutunula n'okulaba kiki ekirimu, abadde ayogera nani pattern ki gy'abadde akozesa. Katukyalina ripooti eyo. Olwaleero bino abakulu bye boogera. Omuntu yenna alina amawulire ayinza okuba waliwo information gye balina nga ffe tetulina gye bayinza okutuleetera ate kozesa information eyo okukola okunoonyereza ate ensonga za mwami Kibalama. Kizibu okumatiza abantu ba Kibalama nti okubuzibwawo kwe tekulina kakwate na byabufuzi kubanga kyakolebwa amaze kukola kirangiriro ekyokwegwanyiza ekifo ky'omubaka owa Busiro North. Solomon Kaweesa, NTV Akawungezi. Kakati nno John Bosco Kibalama komuledi munnaffe tetusobola kubeera nga tumwerabira kubanga yabuzibwa obubuzibwa tewali amanyi ono oba musajja atuyattibwa oba gyali mulamu nga yawambwa buwambwa n'asibibwa n'alemesebwa okuleetebwa mu kkooti ng'eyakola ettemu lino oba eyakola ekikolwa kino ekikyamu ennyo ampuliriza nga ye ayinaayina nga ne famire ye eyinaayina bulungi nnyo oluvannyuma lw'okubeera ng'omusajja ono yali alangiridde okwesimbawo mu bitundu ebya Busiro. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, Pastor Alozias Bujingo Niyonzimana ampuliriza jjukira nti ono yali akuuta nnyo kadingidi era ng'ono awalana nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nno ono ebigambo byatuuka ne bimala ne bimwokya era ono emabegako yatuuka n'asirika. Ensi yeebuuza omusajja ono yali ayogera nnyo ku ebyo ndowooza by'amanyi oba oliawo ne by'atamanyi, era ono yavumanga nnyo bannankyukakyuka, era ono yalumbanga nnyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula bwe tuukidde olunaku olwaleero jjukira nti omusajja ono kigambwa mbu baali bagezaako okumutta n'akubwa amasasi, era mu mmotoka ye mwalimu omukadde w'ekkanisa ye yasobola okubeera nga tasimattuka mbu yafa. Kaakati Bujingo yagamba amasasi bwe gaatandika okujja yawulya eddoboozi lya Katonda nga bwali omusajja wa Katonda omutuukirivu ennyo. Eddoboozi lye gye ne limugamba nti Bujingo gwa wansi wa steeringi awo, kirirya ddala wansi kubanga mu ddakiika ntono nnyo ogenda kuwulira amasasi nga gayiikanga enkuba. Era bw'atyo Bujingo teyakola nsobi yonna, n'alya kava n'akkirira wansi mu mmotoka ne yeewunzika. Kaakati oluvannyuma lw'okumala okwewunzika amasasi gaatandika okubeera nga gayiika buyisi nga galinga enkuba. Era omukadde w'ekkanisa eyatudde ku sayidi eri etaliiko ddereeva oba giyite co-driver seat, kaakati ono amasasi ne gamulya. Era Bujingo agamba mbu ye gaamuyita mu mugongo nga gamusala busazi nga bugirita engeri gye yali agudde ng'abwamye. Kati bino bino nga bigenda mu maaso, ono yagambanga nnyo mwami Kyagulanyi aveeyo ayimirire ku magulu ge ababuulire mbu agwawo ku sayidi ey'ebisiyaga agwawa, awagira bisiyaga oba tabiwagira. Kaakati nno olunaku olwaleero emboozi ekomyewo ogwokubiri muganda nkakeeto, emboozi edidde omusajja ono mu mbeera atakulekera tomulekera. Wuliriza ebigambo. Sebo Bujingo wayimirira ku magulu gabiri n'oyogera bw'oti. Bobi Wine Kyagulanyi vaayo, abavubuka bangi bakukkiririzaamu, mulekerawo okwerimba mbu emyaka nga 2 egiyise yayimbayo akayimba. Kati akkiriza ebisiyaga abantu bakyuka. Muntu ayinza okuba nga awakanya ate nkya nakkiriza abantu bakyuka. Apparently ng'ensi yonna ewakanya ekisiyaga. Bobi Wine mukulu Kyagulanyi ayogera ki ku kisiyaga? Muhoozi twamutegedde like a father, like a son.
nange kankugambe Bujingo pastor vaayo endiga nyingi zikukiririzamu leka tulekerawo okweyimba nti emyaka 2 egiyise wayogera ng'ogaana ebisiyaga kati nawe okkiriza ebisiyaga abantu bakyuka oyinza okuba wawakanya kati wakkiriza apparently ng'ensi leero era erwana ekisiyaga ekikutta kati ekitabuse Bujingo pastor oyogera ki ku kisiyaga ebyo bigambo byo byennyini byenzizeemu sinza byogedde gwe abyogera nange mbibuuza gwe kiki kyoyogera ku bisiyaga endiga nyingi ezikukkiririzaamu nga mulimu n'abaana bato balinza oveeyo bagambe nti kikola kibi nnyo era gundi ne gundi akwatibwa attibwe atugibwe naye tovaayo mu ndiga zempitirivu ezikukkiririzaamu nawe wakyuka oli omukubbo kanziremu Nkwekyagulany kikyayogera ku kisiyaga jjukize nti ensonga y'ebisiyaga eyo simpya mu Uganda ne mu nsi yonna tukuze tubiwulira ekinjagala ojjukire nalabyeko ne abamu bakozesa manye ebiseera ebimu akozesa either akozesa abantu betukwatagana nabo oba n'akozesa banaddiini oba abo abeeteka mu kifaananyi ky'abanaddiini n'ekirala ogezaako okudrivinga narrative ye ogezaako okwambaza oba okusiiga ekifaananyi ky'abayagala basiige ojja kujjukira muganda wange nti nga tewaliwo yayimusiza ddoboozi mu abo bonna bonna boogera nayogera ku nsonga eyo era kyekyanviirako n'okuwerebwa contract nyingi zabeera cancelled okyogeddeko kirambaninga paka olunaku lwaleero sikirizibwa kuyingira Bungereza. In fact nabadde nteekateeka nakulaba bwe ngenda mu kooti okulaba nga nzinziramu okufuna eddembe lyange ery'okutambula byonna byonna byava ku nsonga eyo naye bakikozesa obunnanfuusi obw'abantu bawano naddala abo abalina amaloboozi bakikozesa okukitwambaza either bantabule n'abaana bannayuganda wano. Bujingo pastor twagala kumanya bweki kyoyogera ku bisiyaga nga bikutta akati abaana nga bali ebisiyaga nga n'obutambi bwebafulumya nga bwe baagala tebakyekweka batambula misana pastor internet bagikujjako tokyalaba pastor musoke mu mutagi ngaawo no bigambo bye si byange ebidiba birimanya ne biddira nannyini byo ninze mu mentioning mu buvidiyo obwo nina mmwe sibalaba buli omu alina okuleetebwa wano abuuzibweko oba babajjamu amaaso tebakyalaba biki bigenda mu maaso mu ggwanga ninze mu ntagi mu buvidiyo obwo n'ebigambo ebyo peace.